Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyabala kwaniriza ku misomo gyaffe gino egya Nurain Islamic Online School kwetubeera nga tugondeza ekitabo kya Allahu Jalla wa Ala. Bwe yatandika nange essaawa zino tutuuse wano ddala okikakasa nti Allah ayogera mazima nti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min muddakir. Allah yayanguya Qur'an gw'amaanyi g'otaddemu okwagala kw'otaddemu kwe kujja okutuusa okulaba obwangu obwo Allah bwe yakola ki bwe yali atenda. walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Naam, omulundi guno eno tuzze ne topiki mpya. Topiki eno si mpya ekiri awo naye just kubanjulirayo kantu kapya inshallah. Tuyina obubonero buno eno tubulaba kano kano just kakwawula tukamanyi kano ka fataha. Naam, zino tuziyita maddi. Jukira tulinayo fataha maddi, kasra maddi neki ne dhamma maddi. Tuzijjukira ezo nozo zalina amannya. Naam, zino era twategeera kye zikola. Kati zino nazo baziyita maddi. Twategeera nti maddi omugaso gwazo gwa kuwangaaza. Naam, zino nazo baziyita maddi, amakulu nti nazo ziba ziwangaaza. Naye enjawulo eriwo ebbanga oba ekigero ky'owangaaza ennyukuta yenjawulo gye tulinaku zino maddi. Naam, zino si mpeerezi nga wanaagamba nti siini webeerako fataha maddi ogenda gisoma otya saa obanga asoma siini ng'eriko alifu nga siini eriko fataha si bwe guli. Naye ate zino maddi wozisanga ku nnyukuta era eya siini tugeze kuliko maddi yaffe eri ekulembedde oba kamaddi kaffe kaneeno wano siini eno eba teriiko mpeerezi wabula oba ogenda soma linnya lya siini olyongeze kugamba oliwanvuye siini bagiyita. Naam, kati nga wolaba nti eno ebeerako maddi eno fataha maddi tuyisoma saa. Naam, naye zino maddi zino empya zetwagala okulaba zo si mpeerezi just kyezikola kuwangaaza. Naam, kati siini eno ozikiteekako maddi eno ey'empeerezi eba emaze okwogera eno nnyukuta njogeza saa twalaba nti ebeerako lere fataha. Naam, kati eno siini oba ogenda kusoma just linnya lyayo nti siini ogambe nti just oba ogenda diwanvu yamu ogambe nti siin. Naam, waliwo aya erikomo n'ennyoyi alif lam mim. Naam, aya eyo batera giwandiika nyabiwandiika wayeri ku boodi alif lam mim. Naam, kubeerako zimaddi zineeno tojasanga eno laamu bagisome just nga la oba ma, eno mim bagisome ma wabula bagenda kusoma mannya ga nnyukuta ebeere alif lam mim. Kategerekese. So eno omugaso gwayo gwa kuwangaaza buwangaaza. Naye kyenjagaddemu nti tesobola beera ku nnyukuta okwogeza ennyukuta kulina obeerako lero ennyukuta enjogeza ejogeza. Kati eno just newanvuya buwanvuya. Tulabe example waneeno kino singa eno maddi eno singa badde teriiko twali kisomye ya. Naam, ya sikyo obanga awandiise ya ng'eriko fataha neki ne alifu. Kati wekubeerako kano kamaddi oba ogenda kwongezaamu okukola ki okuwangaaza. Kozi kye sibagambye zino maddi ebbiri kaneeno kano tukalaba ko kawangaaza empangaaza obanga ataddeko empeerezi ssatu nga wonaagamba nti ba woteekako alifu okugiwangaaza eba na bbiri sikyo. Kati eno maddi gye mbagamba oba oyongeddeko haraka endala oba empeereza endala neziba ssatu so empangaaza eba yeeyongeramu okukatini. Naam, so ate singa eba eno maddi
ekidabulinga neziba empanga za meka neziba mukaaga eno ennene kategerekesaako so kino nekisoma nti naye eno eba esingako kano kamaddi ketwasoose okulaba luli eri muzidi topika ezikulembedde tuli wamu kati woosangako eno ate yo oba ogenda kusussaamu so zino maddi ekikulu kyazo wozisanga ku nnyukuta just kiba kitegeeza nti okuwangaza kuba kugenda kusukka ku nnomo ku nnomo gye tumanyi tuli wamu kati bwe tudda ku example yaffe eno singa kubaddeko just kano kamaddi tulabadde tuwangaza oluwangaza olwa bulijjo nogamba ya naye wekubeerako eno oba ogenda kwongeramu naye eno tesobola kutuulako kuno yokka okwogeza ennyukuta eno so already kuliko eno empeerezi egyogeza jukira eno erimu fataha ne alifu so engeri gye kuliko eno fataha egenda kugyogeza ate oyongeremu kono okukola ki okuwangaza oba kategerekese nosoma nti ya kategerekese eno omugaso gwayo just gwakulaga direction mwogenda okuwangaliza kati focus y'okuwangaza tugenda tunuulira kaneeno naye tugamba nti eno erimu 2 eno erimu 3 kitegeeza ziri 5 nedda kategerekese kano just omugaso gwako gwakwogeza ennyukuta yaffe then eno gye tufocusingirako okukolaki okuwangaza kategerekese nosoma nti obanga ataddeko 3 kategerekesaako kali kuno kuliko 6 already kuliko alifu eno ewangaala tukalabye laamu eno laamu eriko fataha nebeerako neki alifu kati waneno tufocusingako eno ewangaala kategerekese nowangaliza mu direction ya fataha kuba yempereza ekola ki eriko noza kategerekeka nosoma nti olaba nti eno esusseewo kwenu enebadde yo tetugambye nti olw'ensonga nti eyogedde already eyogedde tetujja gamba ngaonaga nti alif lam mim kubanga already kuliko ki already kuliko fataha kategerekesa nosoma nti kategerekese tusomere wamu okalabye so omugaso gwayo just kuwongera mu kuwangaza ako kasita okategeera bino ebisigala byonna bigenda tegerekeka just kuwangaza mekazi olina okuwangaza kyekikulu kya byonna tuyongereyo netusoma kuno oteekako 3 kubanga no ke katini kategerekesaako so olabye nti tuwadde direction ekirala kyesibagambye zino maddi zirina beera waggulu tojja gisanga ngaeri wansi kalinga walaba waneeno eno eno tebagenda nkiteeka wansi lwakuba nti ewangaliza muki mu direction ya kasira maddi eva erina beera waggulu era ogenda zisanga nga ziri waggulu so yo terina sound yo kyekola kuwangaza mu sound gyojjiddemu kyovana nti wetutuuse wano ku ddumma era tuwangaliza mu sound yaki ya ddumma nosoma nti kalegerekesaako wetuwataddeko fataha netubeera nam okubaddeko kasira netusoma nam ndowooza kategerekeka so ekikulu ekyenjagala otegeere maddi zino zitegeeza kikaneeno akatini kati kawangaza empeerezi meka 3 eno ennene empeerezi meka 6 ate maddi zirina beera waggulu kati maddi ewangaliza mu direction y'empeerezi yasoose eri ku nnyukuta nam ebiseera ebisinga ojja gisanga ng'eno empeerezi bagigaseeko eneetera okugiwangaza nga olabye nti wano laamu bagigaseeko ki alifu waneeno ne wano era alifu wano dduma ne bagigatako ki waawe egiwangaza nambwe njagala tunokoleyo obwo sobole okuba nga kitegeeza nti tosobola sanga nti siini eyo eriko kwegamba tosaga nti siwu
senga kubaddeko kasira kusiimu singa kubaddeko kasira kuneeno ebiseera ebisinga bajja giyungako eno ewangaza kasira bajja gikuteekako ewangaza webeerako dhumma ojja gisanga bagitaddeko ki ebiseera ebisinga kyetwatwala kati ebiseera ebisinga bajja gigattako ki eyo egiwangaza mu direction eyo kalegerekesaako nga olaba wano nti bayongeddeko ki alif ne wano kyekimu ne wano kyekimu tutuse ku dhumma ne wongerako ki wongerako waawo tuli wamu fi naam eno ni kalegerekesaako